Kyagwe TV omulabi waffe omulungi nkwaniriza n'enkwebaza n'egyo gy'otuusaako engalo. Weebale nnyo era kyokola kya ttendo nnyo. Olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa kusatu omwaka 2024. Tuli ku online osobola okuba ng'otunoonyaako YouTube channel yaffe eyitibwa Kyagwe TV. Likinga, subscribinga, sharinga obeere ng'olaba ensonga nga bwe zitambula. Nate tukomyewo ne program Nze Nga Bwe Ndaba nga bwe tuze tukutegeeza nti buli lunaku olwa Sande tubeerawo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu mu ggwanga zetulowooza nti zisaana okuba nga zigattibwako ettoffaali. Ebibadde mu sabbiiti nkuyanja kumaddemu ebirungi obaolyawo nebyebisoomooza. Naye mwebale nnyo mu Mungu bwasobozesezza okubaako obuwanguzi bwemutuukako ate n'abakoseddwa namwe abakyakosebwa twongera okuba nga tubanakuwalirako. Kutemeramu katono nnyo mu bibaddemu ebigezo bya siniya y'omukaaga ebyatuulibwa omwaka ogwedde 2023 byasobodde okuba nga bikomawo. Twabadde n'okujaguza olunaku olw'abakyala omukolo omukulu ogw'eggwanga gwabadde mu disitulikiti ey'e Katakwi. Mwami Museveni yabadde omugenyi omukulu. Ensonga za kamishona ate omubaka mu Paalamenti Mathias Mpuga Nsamba zikyagenda mu maaso. Abatunuulizi b'ensonga bakyagezaako okuwa endaba yaabwe ey'ebintu na butya ensonga eno bwe yandikwatiddwa. Ssaabapoliisi yawummudde emirimu gye. Mwami Martin Okoth Ochola ekisanja kye kyaweddeko katulinda ki ekiyinza okuba nga kiddako n'ebirala bingi ebibadde mu sabbiiti ennamba. Mu studios nina bakama bange nga bulijjo nina mwami Semakula John ku ludda luno nembeera ne mwami Henry Nsubuga newaali tugenda okuba nga tutambuza ensonga. Bannamawulire Semakula ate ye yasobola obamuuko agatendeka naye nga ekikulu mu byonna ti emirimu gye tukola gigatta ttoffaali ku nnyaffe Uganda. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu we Asaf ewaffe Nakasongola. Kansabe mwami Semakula onaakubuuzeeko ate mwami Henry naye agenda kujja agibuddeyakaawo. Basebo ne banyabo abatulaba era abatuwuliriza mbalamusiza nembeebaza emirimu gye mutuusaako engalo era ababafunye ebirungi mu wiiki eno gye tumazeeko nammwe nembegattako okusanyukira ebyo bimufunye so n'abatafunye birungi abafiiriddwa oba abafunye okusomoozebwa okw'enjawulo bannange nammwe nembasaasira naye obulamu bwe buto bufaanana era ensi bwetyo bwetambula tugende mu maaso n'okusabirigana era n'okulaba nti tuzimba nnyaffe Uganda esobole okuba nti ya mugaso gye tuli nga naffe tuli ba mugaso gy'eri. Weebale nnyo. Weewaawo mwami Nsubuga buuza ku bantu abatulaba era abatugoberera ku Kyagwe TV nga tuli ku YouTube tulina n'omukutu ogwa www.kyagwetv.com nga gwa website. Tuli basanyufu okuba nga mututeekamu ensimbi mu data ne mugoberera ensonga zino ze twogerako ne mugoberera amawulire ge tuteekayo. Waliwo abakulu abali ku ssomero lya Ocean Fields Preparatory School lisangibwa wali ku Kigende Nama ku 2 ettaka ejjunge. Yes, batugoberera era kwebali n'olwekyo n'abalala babenga bagenda mu maaso. Ate gwe bobeera eyo nga oyina ebyamaguzi bye weetaaga okutunda, programu eno weeri, Kyagwe TV weeri, okulaba nga abagoberezi baffe tubatuusaako ate gwe byokola emirimu ne gisobola okutambula. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege mubuufu wemu nange kambuuze ku batugoberera still tulina amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ey'e Mukono mwami Mike Segawa. Tulina omu kubeesimbawo okuvuganya ku ntebe ey'ekifo ky'omubaka omukyala mu disitulikiti eno munnakibiina kya ANT mukyala Sarah Nakintu. Naawe bali nnyo okuba nga otugoberera n'abalala mwenna omusinzira okuba nga mutulaba. Nkuyanja bye tugenda okuba nga tukubaganyaako ebirowoozo gwe munaffe omulungi atulaba. Naye njagadde olunaku olwaleero tutandikire ku nteekateeka egenda otandika sabbiiti eno ey'abannaffe bannakibiina ekya NRM abagenda okuba nga beetegereza n'okuzza obuggya enkalala ez'abammemba baabwe oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga ensonga eno okugitongoza sabbiiti nga 2 emabega zaali ennaku z'omwezi 28 omwezi guli oguwedde Kyaddondo plot 10 n'agamba nti zirina okuba nga zitambula. Abakulu baagala kuba nga bongera okwekenneenya abantu bakyabalina eya abalimu mu register bakyali balamu, mulimu abaafa, mulimu abaasala eddiiro ey'omukka weefube agenda okuba nga agenda mu maaso. Yakola okulabula gamba nti bakaddas mulina okubeera abeegendereza si kulwanga oba oli awo bannakibiina oba abali ku ludda oluvuganya babaako engeri gye bayingirira enteekateeka eno kukyankalanya enteekateeka ez'ekibiina ekya NRM. Naye
okusinziira ku biwandiiko ebiriwo okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekyo ekya NRM akakulembera mwami Tanga Odoi Dokita batugamba nti mukadde kano ekibiina kirina abalonzi abali eyo mu bukadde 11 n'omusobyo era nga kwabo obukadde 5 n'omusobyo basajja obukadde 5 mu emitwalo 30 bo bakyala. Kati awo kitegeeza kiyandibanga yemu ku nsonga lwaki bwetuuka mu kalulu akabonna ekibiina kikukumba bukukumbi. Mwami Museveni atera okwogera bw'ati olaba ne mu kalulu akawedde yagamba nti mu masekkati wano bamubba n'okumubba oli awo yali akikoze. Twagala kusooka kumanya bwana Semakula ekisooka kya byonna okutereeza enkalala zino ez'abannakibiina kiina kyekigatta ku kibiina. Kituufu ndowooza okutereeza enkalala zino kye kimu ku bintu ebiyamba okuteekateeka okulonda okwambulukufu ne kiba nti okulonda si kyekyo ekibeerawo olunaku abantu bwe basituka okuva mu maka gaabwe ne bagenda okukuba akalulu. Okulonda kuva mabega kati nga bwe tugenda mu kalulu ka 2026 okulonda enteekateeka ezitwala kulonda okwambulukufu zaatandika oba zandibadde zaatandika dda. Mwe mulineeyo enteekateeka y'okulaba nti ebibiina biwandiisa abalonzi baabyo mu bifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Kale ne NRM awo weeri weyandibadde. Naye ku nsonga eri ensonga enkulu eyo gamba nti ekibiina kya NRM kirina abalonzi 11 ndowooza ensonga zitulina okwongerako okuteekako obukadde 11 we tulina okuteeka essira ery'amaanyi. Bw'ogenda ntunuulira gye tuvudde okuva mu kulonda okwa 2006 okutuuka kulonda okwa 2021 kikulaga nti abalonzi abazze balonda abakulembeze abasooka ababiri okuli Pulezidenti Museveni n'oyo amwesimbyeko mu ntandikwa yali Kizza Besigye mu nkomerero ya 2021 n'abakyagulanyi nti bonna babadde bagabana obululu obukadde 10. So kati NRM bwevaayo n'egamba nti erina abalonzi obukadde 11 then kikwewuunyisa nti abalonzi abalala beekweka wabwe tutuuka ku ssaawa ey'okukuba akalulu. Naye ate Pulezidenti Museveni mu nkola yemu yavuddeyo n'agamba nti waliwo abantu abeewandisa mu kibiina kya NRM nga tebalina identity card, national identity card nini nga ekyo nekiviirako okuba nti wandibaawo abantu kwegamba abantu betwandise nga aba ghost voters o ghost supporters abali mu kibiina kya NRM. Ekyo kisoboka kubanga abantu bangi balina bye beeyagaliza. Omuntu asobola okuva wano mu mukono bwe tutudde n'agenda neyeewandisa mu mukono ng'awagira NRM, n'agenda yeewandisa enama ng'awagira agamba muwagizi wa NRM, ate n'avaawo n'agenda n'eggoma neyeewandisa n'aba nti omuntu omu alabika emirundi 3 oba emirundi 5 mu register ya NRM. Kakati ensonga eriwo enkulu yandibadde nti buli kibiina kivaayo okulaba nti kiba ne register eri clean erongooseddwa obulungi ng'eraga abo bokka abantu abawagira ekibiina ekyo so si abantu abo abajja ne beewandisa emirundi egisusse mulundi ogumu oba mirundi 2. Ekyo kireeta okutaataaganya okulonda okw'amazima ne kalulu akasembayo akali national akateekebwa National Electoral Commission nga ekibiina kigamba nti ku bantu obukadde 11 betulina mu register kiba kitya nti ate abantu abatulonze bali obukadde 5. Katono nnyo mu mpandiise y'abantu bano wali obuzibu kati kubanga batulaze nti ekimu oba olyawo ku bibasumbwa kwe kuba nti abantu beewandisa okusukka ku kyalo ekimu abakola omulimu guno si beegendereza. Kaakati abakola omulimu beegendereza naye ekiriwo nti mu kyasa kino kye tulimu tewandibaddewo kibiina kikyagamba nti register yakyo ke katabo ka exercise book ate n'okusingira ddala nga ekibiina ekiri mu buyinza ekinene ng'ekya NRM wandibaddewo digital platforms abantu kwe beewandisiza platforms ziri digital abantu kwe beewandisiza nti omuntu bw'abeera ejjinja neyeewandiisa neyewandiza ejjinja najja neyewandiza emukono nga kyangu nnyo okumugjamu n'ogamba nti neyewandiza emirundi 3 oba emirundi 4 n'omugjamu n'omuteeka wali. Otherwise ekyo nga tekikoleddwako tugenda mu maaso n'okuwulira abantu abeemulugunya nti okulonda tekwabadde kwa mazima na bwenkanya nga mutandikira ddala mu kibiina n'ogamba nti nze NRM ndi w'amaanyi mbadde n'abantu abalonzi 11 kyokka kijja kitya nti abanonze bali obukadde 2 oba obukadde 3. Naye ate bw'olaba nga omuvuyo ogufaanana bwe gutyo guli mu kibiina ekikulembera ng'ekya NRM kirina obulungi bw'ekityo kati ate yogera ku bibiina ebiri mu opposition
institution nga tugambe nga FDC oba nga NUP ebitatera na kuvayo kwogera ku registers zaabyo nga zirina okuba nga tezirina na register ntuufu ziwandiikiddwa. Kiki ekiremesa registers? Kakati ekimu ku biremeseza registers zino okubeerawo kyetwandigambye nti kwe kwagala okulaba nti eggwanga lirina okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Kino kirina kuva mu bakulembeze ab'enjawulo. Katandikira n'abakulembeze abali mu gavumenti nti toyinza kuba na bibiina byewandisiza bya bufuzi nga NUP nga FDC NUP ne FDC naye nga bannabibiina bino tebakkirizibwa kuva Kampala we babeera ne bajja emukono ne bamobilize ng'abantu baabwe era ne baba nti bakola n'omukolo gw'okuba nti bawandiisa abagoberezi baabwe. Awavudde obuzibu nti ng'ekyo tokikoze tekibaddeewo kuba nti abantu beegazaanya ab'ebibiina eby'enjawulo nga bogaze n'aba NRM balina okwegazaanya n'aba FDC n'aba NUP naye abantu balina registers ezirikkirya. Otherwise bw'oba olina enteekateeka ez'okuba yonna akalulu akalimu amazima n'obwenkanya naye ng'abantu ba players mu by'obufuzi tebakkirizibwa kuva Kampala ne bagenda Jinja ne bagenda Mukono ne bawandiisa abantu abatenga bamobilizinga togenda kuba na kulonda kwa mazima n'abwenkanya n'okuli ku national era buli kalulu akanajjanga ng'owulira nga abantu bagamba nti baatubbye kubanga omuntu atamanyi register ye omukulembeze wa NUP aba tamanyi bawagizi be namba y'abawagizi be agenda kumanya atya nti bano be bannonze oba waakiri bano bracket eno mwe mwavudde abantu abannonze. Kati naawe obuzibu bw'amaanyi era nandisabye nze ng'omu afaayo okulaba nti eggwanga lino liteekateeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Ekibiina ekiri mu buyinza ne security forces ezikuuma eddembe mu ggwanga lino ne electoral commission eya national biveeyo bikkirize buli bannabibiina abeewandiisiza abalina ebibiina ebyewandiisa ebyobufuzi bakkirizibwe okutambula okwetoloola eggwanga n'okwegazaanya bamobilizinga abagoberezi baabwe era babawandiise buli kibiina kibe ne register. Awo tugenda okutandikira okuba ne national register erikkirya. Tutandikire ku register ezirikkirya ez'ebibiina tugende ku register eri national nga nayo erikkirya. Awo tulina okubeera. Weebali nnyo weebaye ddala. Bwana Henry Nsubuga, tulaba nti kuno okweteekateeka kwonna okugenda mu maaso NRM okugipushinga kalulu 2026 structures bagenda kuddamu okuba nga bazizimba. Ku ludda olw'ebibiina ebirala nga tetulabawo kweteekateeka oba byo olwedde bimanyi ekigenda mu maaso. Ekyokubiri mbadde ngezaako okukola okunoonyereza wano nga nabo omuwendo gw'abalonzi abali mu ggwanga okusinziira mu 2021 nga batulaga nti obukadde 18 n'omusobyo. NRM egamba nti yo nga yo 11 mu emitwalo nga 40 zigirimu 5. Kino kyanukula n'okumenyawo abali ku ludda oluvuganya batera okwekwasa nti baatubbye akalulu. Olwedde bano balaga nti numbers bazirina. Numbers bazirina nga bw'ogambye naye kye tulina okusooka okwebuuza nti enamba ezeezo because ndowooza okuva lwe twava mu kulonda okwa 2021 teri kibiina kyali kizzeemu ku kulongoosa nkalala guno gwe mukisa ogusoose. Bino bye batulaga ebyobukadde 11 mu emitwalo 4 egy'abalonzi oba register yaabwe ba members ndoza si balonzi but they are the registered members of NRM bawandiika n'abatalonda nti bawandiikayo n'abaana abato balinayo academy ey'abawagizi ba NRM kubanga abalonda president baba nga baali obukadde 5 kakati atenga ekibiina kino obukadde 11 obukadde bonna ne bubanga tebwafuna mukisa bunaye obukadde nga 6 nga tebwafuna mukisa kulonda. Ekyo kitegeeza ki? Kale batugambye bibaawo wabaawo factors ez'enjawulo kubanga bw'otunuulira n'ebigezo bajja ne bakulaga nti omwaka ogwedde senior 6 beewandiisa emitwalo 11 bwe bati ne batakola kikakati 10 be baatuula. Naye wabaawo factors ne bwe zandibadde weeziri nga factors ziraga nti tusibidde ebweru obukadde 6. Nze ndowooza ekyo kyandibadde nsonga ya nkulu nnyo ate etakwata ku NRM yokka naye ekwata ku buli munnayuganda nti abawagizi b'ekibiina ekiri mu buyinza obukadde 6 bwe buba nga basobola obutalonda then kati olwo ate omulala ali ku kibiina ekivuganya okyegeera kuba we assume nti omuwagizi ali mu kibiina ek'NRM factors zibeerawo nga zimufevaringa. Abamu babateerawo n'emmotoka abalala babateerawo ne boda ne zibasomba okuva mu byalo okugenda okulonda. So tukitwale nti bagenda ne balonda naye ne balonda side eri abo tuba tukyabayita ba members ba NRM. Ekirala olwaleero NRM
eraze roadmap nga eyeteekerateekera okulonda kwa 2026 bye bibiina ebiri ku opposition biri luddawa. Ekirala byo bikkirizibwa okukola enteekateeka y'emu. Kwa byo tubiraba nnyo mu busirise ate nga yo NRM eraga nti yeetegese. Naye ate era emirundi mingi tulabye ebibiina ebyo nga n'omu oba tutwale President General w'ekibiina ekyo ng'ayagadde okuva katugambe ekamwokya okujja emukono oba okugenda ejjinja oba okugenda naye nga waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi ne poliisi nevaayo n'emulemesa. Ekirala olwaleero ani avunaanyizibwa singa poliisi ebe eremesezza President General ow'ekibiina ekiri mu mateeka okukola obuvunaanyizibwa bwe obuli mu mateeka, ani akwata ku oyo amenye etteeka eryo? Bw'aba poliisi, bw'aba w'amagye, bw'aba mukungu wa gavumenti yenna yenna. Electoral Commission buvunaanyizibwa bwayo bukoma ku bisakalulu. Mpozi njagala ngateka kantu kamu katono nnyo nga tunabagatako kantu ako. Mwami Nsubuga, tulina ekintu ekitera okutusumbuwa nga abatunuulizi b'ensonga oba oliawo ate era ne bannaffe ku ludda olw'ebyobufuzi nti poliisi mu nteekateeka ez'abantu bano tugeze balina bwe bagenda okugenda poliisi obuvunaanyizibwa bwayo buliwa kutegeezebwako kugaba lukusa. Ensonga eyo nayo esigadde tugulumbya omutwe okumala ebbanga ddene. Nze ndowooza kyekiseera because okusinziira ku tteeka liragira gwateekateeka okuba olukuŋŋaana okutegeeza ku poliisi. Unfortunately yo poliisi kyeteekesa mu nkola era kyesaba abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo babagamba okusaba olukusa. Bw'osaba olukusa kitegeeza oli awaddembe okukkiriza oba okukugaana. Tuli mu mbeera nga abakulembeze abali ku bibiina ebiwakanya gavumenti batulaga nti ebitongole bino ebikuuma ddembe already biringa ebyatekinga side. Balaga nti bibagaana naye ate si bye bigaba olukusa. Nedda ekiriwo kiri nti Uganda yaffe weeri olwaleero tewali bakulembeze okusingira ddala abali mu gavumenti abalina bwetaavu kulaba nga tukulaakulanya demokrasi oba demokrasiya oba nga tuzimba demokrasiya ow'ekimmemmette mu ggwanga lino mwe tuli kubanga naye yemu ku principles ennya NRM zegamba zeetambulirawo naye esobola okuba nga ekyogera naye ng'ate ebikolwa byayo tebiraga ekyo kyekola kikyeyogera. Ndoza wali obuzibu kubanga omuntu agala okuzimba demokrasi ow'ekimmemmette oba demokrasiya ow'ekimmemmette mu ggwanga nga Uganda yandibadde ateekawo embeera buli muntu nga si n'abafuzi byokka buli muntu mwateeka okuba nga yeegazaanyiza n'abanga ayogera ekimuli ku mwoyo especially nga ekintu kino kikwatagana ku byobufuzi ne bwe kibanga ku nsonga endala kubeere nga bujjanjabi byakulya n'ebintu ebirala. Ekyo kyandiyambye okuzimba eggwanga ne tulizimba ne tuba nga tetulyezimbidde nga nze olwaleero wendiwo oba Nsubuga waaliwo oba gwe Mwami Ssentaayi bw'oliwo nga tetuzimbye eggwanga liyinza kuyamba ffe abantu nga kinoomu wabula liyinza okuyamba abantu abaliddawo maaso. Ensi ezikulaakulanye abakulembeze baayo bavaayo okulaba nti bazimba eggwanga eryo ligenda okuyamba generations ezirijja mu maaso. So seezo eziriwo olwaleero naye obuzibu bw'ensi zaffe ezikyakula ezisinga obungi nga neyaffe mwogitwalidde n'obukulembeze bwayo enteekateeka ezikolebwa zibeere nga zakutwala byabufuzi mu maaso ziteekebwawo okulaba nti ziyamba abo abantu abali mu buyinza olwaleero so si ensi eriddako ffe nga tuvuddewo. So nga Mukama yatutaddewo oba yatuteekawo okulaba nti ensi tetugirya ffe abantu abagirimu olwaleero ne tugimalawo wabula tugizimba nti n'abo abalijja mu maaso ne banga basobola okuba nga bakola ki nga bagiyagaliramu. Kakati bw'obanga tutaddeewo mbeera kirizisa bannabyafuzi abali mu opposition okuba nti basobola okwegazaanyiza mu ggwanga ne batambula ne bava eno ne badda n'eri ne bamobilizinga abantu baabwe tosobola kuzimba demokrasi ne bw'obanga omwogerako. Mwami Semakula katono nnyo nga ensonga eyo tonnagivaako nga n'omuzindalo tegunnavaawo. Ani gwe tuyina okunenya? Tulowooza nti Electoral Commission buvunaanyizibwa bwayo okuprotectinga ebibiina ebiri mu mateeka okulaba nga byegazaanyiza mu kisaawe ekyo. Ate poliisi buvunaanyizibwa bwayo okulaba nga ekuuma eddembe n'obutebenkevu. Kaakati ku mbeera gy'oyogerako
ani avunaanibwa era ani avunaanyizibwa. Kakati ekimu ku bizibu ebinene nnyo bye tulina mu bukulembeze bw'ensi ezikyakula n'okusingira ddala neyaffe nga mwegitwalidde eno Uganda nti abantu bangi batekebwa mu bifo ebyobuvunaanyizibwa era ne baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukola naye ne batabukola nga ne batabukola nga beeyimiridde kugamba nga oli awulira nti obuvunaanyizibwa bwamuweebwa era abukole nga awulira nti abulina asobola nga yeetengeredde ekigambo kye mbadde nnoonya. Tulowooze nti ebeera ye emabega ababeera bakiremesa olw'ensonga nti buli muntu okulondebwa mu kifo kyonna ekyobukulembeze obuvunaanyizibwa bwe bulambikiddwa bulungi. Munnange nno ekikwewuunyisa abantu abamu abakulembeze abali mu ofiisi ez'enjawulo newankubadde nga baweebwa obuvunaanyizibwa obwo nga bwe tugambye nti babeere nga beetengeredde nga bakola emirimu batandika okulowooza nti balina okukola ebintu ebyo ebikugamba ebisanyusa bakama baabo ababa balonze. Kati ojja kulaba owa poliisi ng'akutte kibooko akuba omuntu wa bulijjo ku street wano oba e Kampala oba mu kitundu ekirala ekyenjawulo ng'alowooza nti bw'anamukuba Pulezidenti Museveni gy'ali agenda kusanyuka agambe nti mukola emirimu mirungi. Naye ng'ate bw'akiraba ayinza n'okuba nga naye yeewuunya n'agamba nti ensi etambula bweti bano bakola bwe bati. So tekirina bulabe bwonna kuba nti oba oweereddwa ofiisi nti ogikola nga weetengedde ate n'okola ebyo ebitambulira ku musingi ogwakwasibwa okuba nti mwolina okuba nti mwokolera era n'ebigendererwa ebyo ebyakwasibwa okuba nti byolina okuba nga byotuukiriza. Ne Electoral Commission mwejagala njitwaliremu obuti bwa Electoral Commission buli nti nayo yeeyisanga omuggo guno ogutambula ogwa gavumenti nayo ekola nga bola abakulembeze ba poliisi abamu nabo bwe bakola nti oli abeerawo n'alowooza nti bwe naakola bwe nti bwe naasanga omuntu akolera ebyokulonda mu mukono nga yeeyisa bubi ne mugambako nja kulabika nga ayingiridde ki NRM bayingidde Pulezidenti Museveni. So nga ate Pulezidenti Museveni talina ngeri yonna gy'afiirwa senga Electoral Commission eteekateeka okulonda nga kwa mazima na bwenkanya atwala ebyokulonda mu lisiti y'emukono naaba nga akoze bw'atyo ne kiba nti Pulezidenti Museveni tagenda kuvaayo nkyagambe nti obululu bwange obwa NRM babubbye kubanga embeera ebadde ng'eri transparent. Kisoboka okuba nti mu bitundu ebimu bibeere nga ebiri urban ebyekibuga nga obululu bwa NRM bukwatibwamu abo abakulembeze abali ku opposition kisinza okubeerawo nekikulaga nti waliwo obwetaavu okuba nti embeera eri transparent embeera eteekwateekamu okulonda oba okulondesa nti yanjawulo nti eri transparent ekimala okuba nti buli muntu asobola okuba nti alonda oba alondebwa nga takomplaininze. Weebalire ddala. Nze nga bwe ndaba ye programu gy'okyalaba ku Jagwe TV tunoonyeeko subscribinga likinga sharinga emboozi nga zino ojja kubuuzira bulungi nnyo okubaganya ebirowoozo okw'ekika bwe kiti ojja kubanga okwetegeeza n'ebirala bingi amawulire gabeerayo tugakuteerayo genda osomeka omanye ensi bw'etambula okutwaliza wamu. Mwami Nsubuga omuganda alina olugero olugamba nti bw'ofiirwa tosula ku malaalo anti NRM yo bw'eba yeetegeka ab'opposition ne tabalaba nga kino bakikola at the end of that day be babeera bafiirwa. Tulina avenues endala ze tuyinza okuba nga tukwata tugeze nga bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti okulaba nga nabo bakola ebintu bino kubanga ku nkomerero ya byonna omulonzi yeetaaga okumanya NUP abalonzi bali bameka DP bali bameka. Kituufu naye nze ndowooza olwaleero tuyinza okunenya tunenye NRM tunenye gavumenti ku lw'obunafu bw'ebibiina ebirala kubanga emabegakaawo twalaba principal ng'ayina enteekateeka era yatalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kugulawo offices kye twandiyise mobilization. Yes. Era waaliwo enteekateeka ey'okugezaako okumulemesa naye abakulu ne bayimirira era okakana enteekateeka ng'egenze mu maaso. So ekyo ne kikolebwa. Ekibiina kye kimu ekyo ekya NUP kirina enteekateeka egenda maaso gye tuyise kunga. Yes. Ng'abakulu abo bava gye bavudde ne bagenda mu constituency ez'enjawulo ne bakunga obuwagizi. So tukitwale nti bo their priority is not to register, is not to update the registers, but kukunga, it is only to mobilize support. Yeah, but at the end of that day, what do you need? Wetaga buwanguzi and what makes up obuwanguzi? Numbers. Yes. Ati kati kitegeeza because olwaleero osobola okuyimirira n'ogamba nti babalemesezza naye ndowooza mu bye bazze bakola mu nteekateeka zaabwe ez'emyaka gino etaano tebannavaayo na road map wendowooza
oba kunga oba mobilization yeri president gye yasitukiramu nga yemu ku ebyo bye bayina ku roadmap awo simanyi naye nze ndowooza we need to challenge them as well nti nga NRM evaayo n'enteekateeka egenda gye batandiseeko nze ndoza twetaaga tulabe NUP ng'evaayo twetaaga tulabe GMA ng'evaayo twetaaga tulabe FDC ng'evaayo so nga ate era emabegako awo FDC ebadde yo etugamba tuli ku kulonda okw'ebyalo lwakuba tetubalaba tuli bamawulire tubeeramu erina ne challenges zaayo because ekiwa ekinnajanako mikijja kugaafe tumaliriza omutendera guno ate katonga nga bagaafa ate tutandika mulundi guno kintu ne kiriko omulonzi nga tabitegeera mpozi nono kanzemu katono nnyo mpozi ekizibu ekiriwo gavumenti bweba tezimbye democracy amala kuwa abantu ddembe kuba nti beegazaanya then tonenya bibiina birimu opposition lwaki ebivuddeyo genda kuwandiisa bawagizi baabyo olwansonga emu omukulembeze w'opposition agenda kuvaawo agambe nti bannange tugenda kuwandiisa wano mukono mu tawuni abawagizi baffe mujje tubawandiise era abawagizi bajje nga bamanyi nti poliisi egenda kubakuba kibooko anti kati awo twebuuliza bakoze eki kubanga basigala bakyetaaga kaakati ekiriwo kiri nti of course embeera etwala ebyobufuzi bwe bitambulira wano mu Africa eri nti abo opposition balina genda maaso na kupushinga kusindika okutuusa okulaba nti embeera ennambulukufu eba ejjawo mwe basobola okukola emirimu gyabwe naye kyandibate kitwetaagisa ffe ng'abantu okuba nti tulina nti opposition erina kumala okusindika okutuuka okulaba nti efuna ebigendererwa byayo sitowooza nti bwe twandibadde awo kubanga eddembe ly'ebibiina eddembe ly'ebibiina liyinza okuba nga teririiwo naye mu constitution mweriri anti kyeŋŋamba mu constitution mulimu etteeka erikkiriza ebibiina okuba nti byegazaanyiza byewandiisa era ne byegazaanyiza bulungi mu ggwanga lino nze nandowooza nti kyandibadde kugamba kyakweyagala oba kyakusanyukira eri ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza okulaba nti kitaddewo embeera ebibiina bino mwe bikolera kubanga obukulembeze okuba mu buyinza tekitegeeza nti ogenda kubeera mu lubeerera enkya bw'onaaba ggwe nga gw'oli mu opposition nga NRM yeri mu opposition kinalabika kityanga abagoberezi bwe bakutte kibooko bakuba ku street tokiraba nti kigenda kuba kya mugaso naye bwe tuzimba embeera naye baawo ne tumanya nti ekibiina kijja mu buyinza era ne kivaamu kijja kutuyamba okuba nti tuzimba eggwanga eddungi banange zekisinga okunnuma kiri kimu nti ogenda nolaba abavubuka abato n'abantu abakulu gye buvuddeko ennaku bbiri mbadde ndaba omukyalo omukulu wa myaka nga 6 ng'agamba nti agenda bamaze okumuwandiisa agenda mu nsi za Buwalabu kukuba kyeyo kola nga Kadaama be bagamba nti Kadaama munansonyiwa bwe baterinnya batera okuliyita nti Kadaama ne ngamba yi wano twatukawo omuntu awezezza emyaka 6 nga mukyala n'agamba nti yewandiisiza agenda kukola mu Buwalabu nga Kadaama kale tulina okuzimba eggwanga naffe eryeyagaza era twala abakadde baffe babeera abavubuka abalimu ekinyusa abandi badde bakola okuzimba eggwanga naye bonna nga beesombola okugenda kuba nti bali mu za Buwalabu gye bakolera oba bagenze mu bazungu gye bakolera nga bakolayo nno mirimu ki ng'emirimu gye bakola egimu kujjoko kuba nti booza biyigo balabirira bakadde naye nga abantu badde bajja wano netwegatta ne tuba ntuzimba eggwanga erigenda okuba nti ffenna litukkiriza litweyagaza mu maaso naye nga okusobola okuzimba eggwanga erifaanana bwetyo tulina kulizimba nga tandika kuzimba democracy bw'abanga si wakimmemmette then tugenda kulaba ebyo byolaba olwaleero ebyabantu okudduka mu ggwanga nti bagenze kuba kyeyeeri ekyeyo nno omuntu kweteebereza omuntu agenda nakuba ekyeyo nga omusala gwe bagenda okumuwa gwakadde kamu mu emitwalo 2 kakati akadde kamu mu emitwalo 2 gyandidusizza omuvubuka ow'emyaka 18 n'aleka omukyala we awaka omukyala omutone wa myaka 18 katugambe n'agenda n'amala emyaka 5 n'alyoka akomawo ng'omukyala yamuleka nga famire yayonooneka bannange tulabika twetaaga okuzimba eggwanga lisobola okutwakomodeti nga ffenna tusobole okuba nti tweyagaliramu weebayire ddala bwana Nsubuga njagala kuba nga mpumulamu naye nga sinnawumulamu olowooza enkola ya digital eyinza okwansaringa challenge zino zetwogeddeko mu nsonga y'ebibiina ebyobufuzi okweteekateeka kuba tulaba oyinza okwesanga tugeze enteekateeka n'ebeerawo oba yakulikulutinga abakozi ewantu watulaga nti mukozese platform eno tolowooza nti nayo eyinza okuba eri tutaasaako ebizibu ng'ebyo okukubagana miggo n'ebirala olwaleero bw'otwala endagamuntu yo ewantu oba ogenze mu banka waliwo particulars eziri mu nteekateeka ya digital ezisobola okulaga nti gwe bakubanja mu institution mu financial institution yeno lwaki nti olwaleero twesanze nga ndowooza buli banka gy'ogendamu okuggulawo obuguzi account weetaaga national ID okitegeera so tulowooza nti enteekateeka eyo singa ebezze era neekola bulungi
nga tewali bigendererwa birala bikusike biri mabega nga tulowooza esobola otuyamba. Unfortunately twali tubaddeko mu kulonda general elections ne batulaga nti ate digital takola okitegeera oluusi aganye oluusi babiremeseza deliberately okitegeera naye nga bwe tuba nga bigendererwa nga tulina kye tugoba nga because olwaleero gwe olowooza okulonda bwe kudobonkana ani afunamu era ani afiirwa okitegeera tuyinza okuddawo nga okuba enduulu simanyi ate ebyokulonda byatuuse ekikeerezi ate abantu bakoze batya naye nga waliwo oludda olumu olufunamu mu mbeera eyo okitegeera so nze ndowooza singa tugambye nti NRM erina digital register nga nange bw'ojja mu FDC ne FDC ina register bugenda mu eri digital so nga kyangu nnyo tulina abawagizi betera okusanga ebiseera ebisinga babikola ku President Museveni n'abanga anajje mukono ne bakwata abantu ng'oli amanyikiddwa nti wa kibiina gundi nga buli omu amumanyi n'abalala be batamanyi ne bagamba nti abawagizi bisatu basaze ne bagenda mu NRM ogenda okusanga enkyate abantu be bamu be batugamba nti basala ate nga bali eri so embeera eyo eyamba lya nsimbi bweneevaawo okitegeera olwaleero tubeera n'okulonda nga bwe twali ekayunga wali ne bakulumulula abantu okuva gye bavudde gwe atulaga nti oliwo opposition gwe balemesa ali mu gavumenti ng'interest ze za gavumenti wabo tebabakwatako so gojja kulooza nti weetaaga digital naye nga bo bakama bafa abali mu kibiina ekikulembera eggwanga lino nga bo tebeetaaga digital olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo kyokka ng'ate ensi etulaze nti ye eddukira ku misinde oba digital omwagala oba tomwagala ekiseera kirina okutuuka obe ng'okoze eki recruitinze ku digital okitegeera n'ekirala katono nnyo kangatekamkompadde n'ekirala ekiriwongera bwenziza enjogera okugezaako okugatta ku mwami Nsubuga byayogedde nti tulina okusooka okulaba nti ebigendererwa byaffe ng'abantu abannabibiina nti tubisse emabega ne tukulembeza eggwanga lino mu maaso ne tugamba nti eggwanga netulizimbe tutya ng'abantu ne tuliwo omusingi gwe lisobola okuyimirira okuba nti ligenda kweyagaza buli muntu yenna kubanga olwaleero register bwe ziba nga zirimu emivuyo egy'enjawulo n'ogenda olaba nti tufunye okulonda okulimu okulwanagana kubanga register bali bagamba batubbye ne twekuba ono ne bamwasa eriiso ne bamwasa ennyindo ne tusaanyawo ne twokya kino ne twokya kiri ani agenda okufiirwa ku nkomerero yabwe naffe tugenda okufiirwa senga tuba nti tulina bukulembeze bulungi n'otambula ng'olaba buli luguudo lwonna lw'oyitamu nga luli mu mbeera embi kati nga bw'olaba ebitundu ebyenjawulo offe wano mu mukono nti enguudo ziri mu mbeera mbi ekisusse kiki kitwagala ffe abantu ba bulijjo aba wansi ffenna twetaaga kulaba services tetwetaaga kulaba nti oba NRM bw'ebanga yeekulembedde nga service tuzirina tewandibadde ensonga nennyirigamba nti ki ne bw'ebanga yeekulembedde nga ate services mbi then awo kireeta buli omu okuba whether oli muwagizi wa NRM whether oli muwagizi wa NUP whether oli muwagizi wa FDC senga tuba tetulina kkuba tetulina mazzi mayonjo ffenna tugenda kubanga tukosebwa mu ngeri y'emu kale tukulembeze okuzimba eggwanga ne twagala mukama lye yatuwa kubanga tetuwayo eggwanga ddala lyonna okulaba nti tutambula bulungi webale nnyo webale ddala Kyagwe TV kwokyali tuwumulamu katono nnyo tukomewo n'ebirala tovaawo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground.
On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless